ensonga eri ku internet kuno weda amasimu gankubirwa Kati Kulthum yavuddeyo n'awandika ekibaluwa kiba kuntumye ti mwami gundi nkutadde najja tinzize kwogerako naawe kubanga tuli bakulu n'abakulu nyinza okuba mukulu nnyo oba naye era omuntu bwafumbirwa oba n'afiisa ku mwami ebyo kabe mumala okukula n'okuzaala kikumala okuba ng'ofuuse omuntu omuki Kati Kulthum nkutegeeza nti abakazi tuliko ebibi bingi osinga abasajja abakazi tuliko ebibi bingi osinga abasajja ng'omusajja oyo bw'oba osazeewo okwawukana kubeere mu mawulire ekigambo kyali kwogerako mukulu munnange oyinza okikwasaako emikono eki okikwasaako emikono ebiri so nze mbadde nkusaba engeri akiramu gy'otatutegeeza nti kati mufunye muleeta twagulaba oli naye era abantu bangi baawukanye ne tutamanya nze nandibadde nkusaba nti positi ezo tozongera kati naye osinga osobola wandigijjeeyo kuba sife twamukufunira era bwe yandikulemye nga bwe wamwefunira era bwe wandisirise kuba nago omunkuba agasinga gaalaga nti Sheka yagenda okuva mu bulamu bw'ensi mbu nga temukyali mwenna mbu twawuliranga bigambo nga bw'otaafuna maanyi kuvaayo kulutegeeza byasooka na bino wandibisirikidde baka abasajja mulina okukyusaamu mu nsonga nga muli reacting nga muli kigaanye ojja kinyikirereza nga muli yakitinga kyekyo so muyina okuba nga mwe muyina ekyenjawulo ensi kyebalabirako naye bw'oba naawe oyagala kuliyakitinga nga bano abaana abaakalaba abasajja genda akira mu paati tu ojja kukyejjusa se bw'aba akulemye okulema kyabuntu nange nyina abannema abaana balamba ne Saalo ng'akyasobola okunnema kubanga okuwangula obufumbo kuziika mukazi oba n'oziika omusajja abo bo obuwangudde nze nkusaba nga nkwegayirira towaliriza akira mu kuvaayo kutugamba bikuli ku mubiri bye tutakumanyiiko kubanga ensonga ozirese mu mawulire sa tosobola omukyawa n'osirika kirowoozeeko ekirungi wasoma nze nataasoma ekyobwongo kye bwe kimpadde genfuna galaga nti Nalukoola ne Kadingo muguddewo eddwaliro ery'ekifere Kawempe eritaliimu wadde akatanda akeebakibwako omulwadde simanyi pulinsipo bw'ogenda kulambuula ddwaliro lye basasobola kugula waadi yonna mulekeraawo okufera abantu bannayuganda babuufu bakimanyi bulungi nti eddwaliro lyonna okuyitibwa eddwaliro era ng'olyofalinze eri community liba ne practicing license okuva mu ministry ya health muyinza okutubuulira Dr. Kyakavalinga eddwaliro eryo muyinza okumutuwa ne practicing license ye mwe mulowooza nti bannayuganda bajega ojja kuva eri ogulewo oguzimbe ebyo ebiyumbayumba ebikadde ebyo byafuluka bye mwabeerangamu ne musenguka ne muzimba amatiribona mwogutimba ebipande mukolereko kye bayita sympathy vote mukwatireko bannayuganda obujega ebya Segirinya Muhammad be yakola eddwaliro nga Kavalingi Dokita ye Sky Soldier tubimanyi bulungi mutulage license y'eddwaliro eryo kubanga gavumenti yegaba license z'amalwaliro kale mutulage ku practice ku Kavalingi Dokita walyo ani ali Kavalinga Dokita ki muyinza okugulawo odi yonna okutulaga abalwadde kwe beebaka principle mbu naye yagenze kugulawo ddwaliro eritaliimu wadde akatanda mukwata amawulire mbu twaguddewo eddwaliro ery'ekifere mulekeraawo kukyamuukiriza abantu n'okubafera mulekeraawo bannayuganda bangi wano nga tebali mu byabufuzi balina amalwaliro nga saaga ag'ekifere bantu bangi abatafuna na ssente za gavumenti nga basobola okufuna amalwaliro nga bazimbye amalwaliro bayambye communities ne mwe muli ku ssente za wa musolo muguddewo ekiyumba eky'obufere mutadde wali agafaananyi mu kino kya Kadingo ekino kya Nalukoola ku mwenna ani ayina ebbaluwa za Ministry of Health kuliko kumwe ayina certificate y'okujjanjaba abantu ku mwenna ani Akavalinga eddwaliro eryo ng'omusawo ate mwe tugenda kubatwala mu kkooti mulekeraawo okuzannyira ku bulamu bw'abantu n'okufera abantu waliwo eddwaliro erifaanana bwe riti muyinza okugulawo waadi emu tulabe ku butanda abantu kwe beebakako kasita mwakoze kirisepusoni bwe kiti ne muteeka wali agapande ono Dokita Kadingo ono Dokita Nalukoola mutulage ku license practicing license ya Dokita Kavalinga eddwaliro eryo ne license eva mu Ministry of Health erifuula eddwaliro mulekeraawo okuzannya dozi sympathy vote sezo mulekeraawo okufera abantu musanze tulaba ezo loogi zammwe tuzimanyi bulungi teriyo ddwaliro lye mutasobola kugulawo waadi kutulaga abalwadde kwe bagenda kwebaka wama ayagala okugenda ebweru emirimu egitambulirawo gigino wona obufere bwa wano beetaaga abawala n'abalenzi mugenda kukola mu ggwanga lya Kata
ba pump attendants mugenda kukola ku masundiro ga mafuta salala ali milioni emu emitwalo 8 sente zoteekamu omaze kulaba ku visa interviews zigenda mu maaso bakusuza bakuliisa ateranga bakujjanja bakati noonyako ku noti 7 nkaaga 2 oba noti 7 mukaaga 5 18 ogenda kuba onfuna buterevu nze president w'abankuba kyeyo Calvin Kayanja.